Oluvannyuma poliisi okufuna amawulire anti obubbi buyongedde mu bitundu bya Katwe Police Division, basazeewo okukola ekikwekweto. Ekikwekweto kino bakikoze mu maka ga Jingo Shafik oluusi yeeyita Fikagaza. Ekikwekweto kino poliisi basobodde okukwatayo basuspect b'abantu 4 nga muno mulimu Jingo Shafik, Magola Najib, Mutuba David oluusi yeeyita Marvin Gaza ne Ziwa Charles oluusi yeeyita Muzungu. Mu kikwekweto kino poliisi basobodde okuzuulayo exhibits nga amajambiya, engoye eringa y'abajaasi ne ebiragalalagala. Kigambibwa nti amaka ga Jingo Shafik abeenyigira mu bintu bimenya mateeka batera nnyo okubeerayo, nga ne omu ku bakwate Ziwa Charles yakatoroka mu kkomera ate nga abadde bamuvunaana omusango ogw'okutta omuntu. Bano bonna balina abakwate bonna balina fayiro ng'omuwabi wa gavumenti emaze okutulagirira anti tubatwale mu mbuga z'amateeka. Kati ekiririra enkya ku makya tujja keera okubatwala mu mbuga z'amateeka.